Atenderezebwa gulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne obweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu ggulu kaawe yongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu. Ebbaluwa yakadde kano eva mbajjajjaffe mbw Amayembe Amazadde era amalungi amanyikiddwa nga the angels mu Lunyanyimbe bamalayika mu Luswayiri n'amawanga ag'enjawulo babayita amannya ge gamu. Nziramu okujjukiza nti waliyo amayembe amabi n'amalungi. Amayembe amabi ate kya nnaku nti geetuuma amayembe geetuuma amannya ge gamu n'amayembe amalungi okusobola okubeera nga bayonoona amannya oba erinnya erya amaanyi ag'ekitangaala. So kino olina okukitegeera, kino olina okukizza mu ntegeerayo otegeere nti nno lubaale takolagana na musaayi mu ngeri yonna esoboka. Kyonna kyokola ng'oteeka ebintu kyonna ettonde ne libeera ettonde limu ne weribeera ki mu kintu ky'abakulu kyonna oba oba jjembe oba ki kyonna n'otonyezaamu omusaayi manya nti nno oteekerera maanyi ga kizikiza. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako ba mikwano tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa. Kwagala buli kiseera yessolosa eri ensi yammwe mu ngeri etakoma era nga buli kiseera kwagala ono ava mu nnyanja oba mu nsulo ey'ensibuko y'obutonzi bwonna. Abaagalwa oyita kwagala buli kiseera buli woobeera n'okuyaayaana mu bulamu bwo oba buli kiseera buli woobeera n'okwemulugunya mu bulamu bwo. Omwagalwa oyita kwagala buli kiseera woofuna okuyaayaana eri ggwe kennyini oba n'eri abalala. Abaagalwa buli kiseera okoowoola kwagala ono buli kikkoowa ekyo ky'ossa mu bulamu bwo. Kwagala ali wansi wa buli kirowoozo kyonna n'empulira kyonna gy'oyina ng'omwana w'omuntu. Nga tofudde oba ogugubye okubeera nga omufuna oba okukkiriza okubeera nga yeebonga eri ensi yo. Abaagalwa ne mu birowoozo byammwe eby'ekizikiza kwagala aba ayagala kubeera nga yeebonga eri ensi yammwe. Wansi w'obusungu bwo omwagalwa wabeerawo okuyaayaana okw'okwagala. Okuyaayaana okubeera nga otambuza obulamu obw'obukkakkamu mu bulamu bwo. Omwagalwa emabega w'ennaku yo kwagala akuwa empulira nti obuze. Omwagalwa wakati mu mbeera ye ey'obujja wabeerawo kwagala mu buli kintu kyonna ekikuwuliza nga towulira bulungi. Era buli woofuna empulira eno nga towulira bulungi kiba kitegeeza nti ogugubye eri kwagala. Buli woofuna embeera etakuwuliza bulungi omwagalwa kiba kitegeeza nti oba oyaayaana kwagala asobola okubeera nga ajja eri obulamu bwo. Abaagalwa ebiseera ebisinga kino kyandirabikanga eky'obulalu oba ekitali kya buntu. Naye tuyagala tubategeeze nti mwetaagisa okutandika okubeera nga muwa
ekitiibwa buli mpulira yammwe gye mubeera mufunye mu bulamu. Abaagalwa, buli mpulira yonna gye mufuna ebeera bumu ku bw'obuntu bwo. Nga newankubadde tetuyina kuyaayaana kwonna eri mmwe kubeera nga musigala mu mpulira ez'okutya, enge, effutwa, ennaku n'empulira zonna ez'obulumi. Tetuyaayaanira era tetubaagaliza kubeera nga mubeera mu mpulira eyo. Naye tuyagala kubeera nga tubasongera olunwe n'okubalaga omugaso oguli mu buli mpulira yonna. Omwagalwa, osobola okukozesa empulira eyo ng'obubaka bukuyambe okusobola okubeera nga osenvula obulamu bwo mu mbeera ey'obukkakkamu n'okubeera kwagala mu ngeri ey'omuggundu gy'otabadde nayo mpola mpola mu bulamu bwo. Omwagalwa, kitwale mu ngeri ennyangu bw'eti nti empulira yo kabeera kabonero akalaga nti oli bumu oba toli bumu wamu n'amayengo ag'okwagala. Okkiriza okubeera obumu wamu ne kwagala oba okuguguba n'amayengo ago agamanyikiddwa nga ag'okwagala. Abaagalwa, buli wansi wa buli mpulira ya omwana w'omuntu kwagala abeerawo, era nga buli kiseera abeera ayagala okubeera nga yesolosa eri ensi yammwe. Buli w'owulira obulungi, funa okukakasibwa mundaayo nti obeera okkiriza kwagala yesolose mu bulamu bwo. Buli w'owulira obubi, empulira yo ezo ezitakuwuliza bulungi era ez'ekizikiza bubeera bubaka obukugamba nti oguguba eri amayengo ag'okwagala. Mukitegeera abaagalwa? Abaagalwa, tetuyogera ku mukwano gwammwe ogw'okuguguba ng'abantu n'abantu. Batono ku mmwe abayina obusobozi okugamba eri obutonzi nti tetwagala kwagalako era tetwagala buyambi bwo. Temuyina busobozi obwo, batono ku mmwe ababuyina. Naye tuyogera ku kuguguba okw'amayengo ag'okwagala ago g'obeera okoowoola okusobola okubeera nga gajja eri ensi yo. Amaanyi gano abiri ag'obulongo tegasobola kubeera nga gali mu kifo kye kimu ne watabeerawo bugugube oba kuguguba. Oba kitegeera? Katugambe, w'obeera nga oyina wayayo eya kopa nga erimu ebintu ebitatuukiridde ne kopa oyo, kiba kitegeeza nti nno entambula y'amasannyalaze mu waya eya kopa egenda kubeera nga efuna obugugube, resistance, egenda kubeera nga egugubya amasannyalaze gajja kubeera nga tegatambula bulungi. Okitegeera omwagalwa? Ekirala, katugambe nti w'obeera nga oddira omukono gwo n'owuuba mu bbanga mu mpewo, owulira nti obeera otambuza bulungi omukono gwo nga tewaliwo okuguguba. Naye w'oteeka omukono gwo n'oguteeka katugambe mu bitosi, kiba kitegeeza nti waliwo okuguguba mu bulamu bwo. Okitegeera omwagalwa? Buli wabeerawo embeera katugambe nti waliwo empewo eyokya ne waliwo n'empewo ennyinyogovu, we zisisinkana wabeerawo embeera ey'okuguguba wakati w'empewo ez'ebbiri. Katugambe n'embuyaga, embuyaga emu wesisinkana embuyaga endala wabeerawo okuguguba wakati w'empewo ez'ebbiri, kwe kutondawo ekisoke. Omwagalwa, ekirala, katugambe nti oyagala kubeera nga
otambula oyite mu kisenge ng'oli mu nsi ey'okusatu. Kubanga omubiri gwo guzitowa tosobola kubeera ng'oyita mu kisenge, ogenda kubeera nga osanga okuguguba ekitali ku myoyo egiri mu mitendera egy'ensi eza waggulu, oba ekitali ku muzimu bajjajjammwe nammwe gye mulifuuka. Abaagalwa, omuntu waagezaako okulaba nga akaka ekirowoozo eri ggwe, n'olaba nga ekirowoozo ekyo tekiriwo mu wamu n'omutima gwo oba n'essenga w'omutima gwo, kiba kitegeeza nti ogenda kufuna empulira ey'okuguguba mu ndaayo. Omwagalwa, buli w'osisinkana embeera eteri bumu wamu n'amayengo ag'oku mutima, ogenda kufuna okuguguba mu ndaayo. Buli w'ofuna ekirowoozo kyonna ekikontana n'amayengo ag'okwagala, kiba kitegeeza nti ogenda kufuna obugugube mu nsi yo. Oba kitegeera omwagalwa? Buli mbeera yonna ekuwuliza okuguguba ekuleetera empulira etali nnungi mu bulamu bwo. Kino kyandiba ekintu, omuntu oba ekirowoozo kyonna ekitali bumu wamu n'okwagala, kiba kitegeeza nti kigenda kukuleetera empulira eyo etali bumu wamu n'essenga w'omutima gwo. Omwagalwa, empulira zo ezo ezitali nnungi oba ze twandiise ez'ekizikiza oba eziri negative, abaagalwa ziyina omugaso era ziyina obubaka ze bubeera bukuwa. Empulira zino ziba zigamba kyusa ebirowoozo byo, kyusa ebikolwa byo, kyusa gy'oteeka essira. Omwagalwa, ng'osenvula mu bulamu bwo, empulira yo ekuyamba okusobola okubeera nga ofuna ssenga w'omutima gwo mu birowoozo, mu bikolwa, na buli wantu wonna w'oyagala okubeera nga oteeka essira. W'obeera nga oli bumu wamu n'enjaayaanaayo eyo ekutuddemu, ezo ezitali bumu wamu n'eyo zibeera tezibeera bumu wamu nakyo. Oba okitegeera omwagalwa? W'onaatandika okubeera nga otafuta empulira yo nga ekitonde, ng'obubaka, kijja kukuyamba okusobola okubeera nga okyusa mangu ebirowoozo byo, ebikolwa byo, ne gy'oteeka essira, okusobola okubeera nga okomawo nate mu mutima n'odda mu kwagala. Omwagalwa, w'obeera n'obusobozi okusobola okubeera nga okola ku mayengo go n'okkiriza obulamu bw'engeri bw'oyagala okubeera nga butambuliramu, kiba kitegeeza nti buli kiseera kijja kukuyamba obeere bumu wamu n'empulira ey'okwagala. Kubanga ggwe kennyini obeera n'ekisumuluzo ekikuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'amayengo agakutuddemu. Era kiba kitegeeza nti buli kiseera obeera mu mpulira eyo ekuwuliza amayengo ag'okwagala n'era n'otambulira mu bulamu bw'oyagala, si bw'otayagala. Abaagalwa, empulira zammwe ziyina obubaka bungi kye zibeera zibaleetera eri ensi yammwe. Naye kubanga mwatendekebwa okuviira ddala mu buto okubeera nga musonga ennwe empulira yammwe eri abantu oba embeera, kino kiba kitegeeza nti ogenda kuguguba eri amayengo ag'okwagala. Kiba kitegeeza nti ogenda kusigala mu mbeera ey'obunafu nga tosobola kweyamba, kubanga mwasomesebwa okubeera nga musonga olunwe eri abalala n'empulira n'embeera yonna ebeera ebaŋŋanza eri obulamu bwammwe,
buli kiseera mugenda kubeera nga mugogoba, buli kiseera mugenda kubeera nga osigala mu mpulira eyo ey'okwetimaya. Mu mazima abaagalwa, empulira zino zibeera zibayimusa musobole okubeera nga mulekeraawo okugogoba eri kwagala. Oba okitegeera? Nga newankubadde kale empulira zino ezikuleetera oba eziva wabweruwo zisobola okukukosa, tetusobola kugaana. Era zisobola okuleeta obugugube bw'okwagala mu ndaayo. Naye ye gwe asalawo mu ndaayo kubanga ye gwe alina ekisumuuzo ky'obulamu bwo. Oba okitegeera? Kubanga ziri wabweruwo. Kino kye tuyagala okubeera nga tubasiigirako akazigo. Omuntu yenna waabeera nga teyeeyisizza bulungi eri ggwe, kiba kitegeeza nti obeera tobeera bumu wamu naye. Nga newankubadde obeera watendekebwa okubeera nga otambulira mu mbeera ey'okubeera nga buli kiseera osuubira embeera etali nnungi mu bulamu bwo, mundaayo omanyi nti empuliraayo kwagala. Era kiba kitegeeza embeera yonna ebeerezze etali nnungi ey'enneeyisa eri abalala bonna, ebeera tekuwuliza bulungi. Era empuliraayo embi ebeera kugamba nti waliwo ekintu ekitali kituufu mu bulamu bwo. Abaagalwa, empulira zino embi zikuyamba okutegeera obugagga bw'obulamu obwo obuba butudde mu bubaka obwo bw'obeera owulira mu nsi yo. Buba bugamba kyusa ebirowoozo byo, kyusa ebikolwa byo, kyusa gy'oteeka essira. Enneeyisa yonna ebeerezze mu bulamu bwo, mu bulamu oba katugambe abantu bonna b'obeera nabo, esobola okuteekawo empulira eyo mu ndaayo ekuwuliza nti toyagalwa era tosaanidde kwagala. Naye empulira eyo wejja mu bulamu bwo, ebiseera ebisinga abasinga temugitegeera. Mu ngeri eno wandirowooza nti toyagalwa, wandirowooza nti nno abantu abamu tebalina kisa oba si bakkakkamu mu bulamu bwabwe. Omwagalwa, empuliraayo eraga nti oguguba eri kwagala okusobola okubeera nga yesolosa eri ensi yo. Kwagala tava mu abo bawwe abali wabweru w'ensi yo, kwagala ava mu ndaayo. Era nga kwagala ono buli kiseera abeera yeebongera okuva mu nsibuko y'obutonzi obutakoma okuva mu mutima gwo. Omwagalwa, katugambe nti ogenze mu restaurant oba mu birabo bye muliiramu emmere, omuntu n'akuleetera oba waiter oba waitress n'akuleetera emmere gy'otayagala. Okkiriza bukkiriza olya emmere eyo oba ogamba oyo agikuwadde akuleetera emmere gwe gy'obadde oyagala oba gy'owulira ekuwoomera. Omwagalwa, otwala butwazi budde n'oddaawo n'otandika okubeera ng'oyombesa emmere oba n'otandika okubeera ng'oyombesa oyo abeera agikuleetedde, oba omugamba nti munnange emmere eno sijja girya ndeeteraamu endala. Oba okitegeera omwagalwa? Abaagalwa, y'enkola y'emu ng'abaana b'abantu.
nga muyita mu bikolwa byonna ebitali oba ebitabawuliza bulungi mu bulamu bwammwe kibeeranga okubawa emmere gye mutayagala. Ensibuko y'obutonzi buli kiseera ebawa emmere ennungi. Ensibuko y'obutonzi buli kiseera ebawa amayengo amalungi. Era nga okubeera nga oli mugwanu worthiness tekyetaaga muntu mulala yenna kubeera nga akikkaanyaako. Nedda. Ensibuko y'obutonzi ekugamba nti nkwagala nga bw'oli. Omuwendo gwo teguva ku balala engeri gye bakutegeeramu. Ensibuko y'obutonzi ekugamba nti nkutegeera nga bw'oli. Abagalwa, temwetaaga kubeera nga mwesiigako akaziga eri abantu abalala okubeera abalungi. Okubeera nga mubeera balungi, mwe mumanye nti muli balungi. Kubanga kwagala buli kiseera agamba nti beera ekyo ky'oli. Era leka n'abalala babeere nga bayigira ku bikolwa byo n'ebikolwa by'abalala bonna. Kubanga bibe ebyo ebibatuddemu ebeera ndabirwamu ey'abo bonna abali wabweruwo. Abagalwa, empulira yo ebeera ekugamba nti oguguba eri okwagala. Empulira yo ennungi ebeera ekugamba nti okkiriza kwagala yeebonge eri ensi yo. We weesanga nga mukwano buli kiseera wennyikidde mu mpulira ezo ezitakuwuliza bulungi, aba omwagalwa empulira zino ziwa obudde. Weebuuze ekibuuzo. Kwagala asobola otya okubeera nga nnuŋŋamya, okusobola okubeera nga nkyusa ebirowoozo byange, ebikolwa byange, ne wa gye nnyina okubeera nga nteeka essira. Tali wabweru ali munda yo, mubuuze mu mutima. Kwagala buli kiseera ayagala kubeera nga okyusa ebirowoozo byo ku bantu n'embeera yonna gy'obeera oyitamu. Mu kifo ky'okubeera nga osonga olunwe n'okubeera nga okyusibwa mu mpulira yo ku lw'enneeyisa y'abalala. Omwagalwa, kwagala yandikuyimusa okubeera nga okozesa eriiso ery'omwoyo wo. Kituufu bakulumya, tetuganye. Kyandiba bigambo byabwe. N'ebigambo byabwe tebikosa kubanga gwe tobikkiriza kubeera nga bikukosa. Tokkiriza bulumi bwe bayitamu ate bubeere nga naawe bujja eri ensi yo. Abantu abali mu ssanyu tebalumya balala. Mu ngeri eno omwagalwa, wandiba n'empulira eyo ekuyamba okusobola okubeera ng'otambulira mu bukkakkamu mu mazina gano ag'obulamu. Nga newankubadde ng'ebyo byonna by'oba oyitamu biyinza okubeera nga tebikuwuliza bulungi. Yes, buli w'obeera n'empulira ey'ekisa obeera owulira bulungi. Buli w'obeera n'empulira ey'okwagala obeera owulira bulungi. Era obeera okkiriza kwagala asobola okubeera nga yeesolosa okuyita mu ggwe. Era n'okubeera nga ava mu nsi yo ate asaasaanire ensi ey'abalala. Kwagala buli kiseera abeera ayagala okyuse ebikolwa byo. Ebiseera ebimu kwagala yandikuwa ekirowoozo okubeera nga ova mu nkolagana emu oba endala, oba okubeera nga owa amazzi ebyo byonna ebikolwa ebitali birungi
mu bufumbo bwoba mu nkolaganayo n'omuntu omulala oba okubeera nga ofuna akadde n'obeera nga weetoolodde abantu abo ab'ekisa katukuwa ekyokulabirako oyinza okubeera nga oli mu bufumbo obutasanyusa nga bulimu okulwanagana mu ngeri eno wandifuna okuyimusibwa mu ndaayo okubeera nga ofuluma wabweru w'ennyumba yo n'ova ewaka n'ogenda mu mikwano gyo oba n'ogenda mu activity yonna oba kyonna ky'oyagala oba okugenda mu kibanda ky'omupiira n'osobola okubeera nga oyimusa empulira yo okuva eri empulira ezo eza wansi ezibeera zikukuumidde mu busibe ewaka. Okitegeera omwagalwa buli w'obeera n'emikwano gyo abo abakuwuliza obulungi kitegeeza naawe ojja kuwulira bulungi oba w'obeera nga okola ekyo ekintu ky'oyagala okubeera ng'okola kijja kuyamba okubeera nga weggulirawo eri amayengo ag'okwagala era kiba kitegeeza nti naawe empulira yo egenda kubeera nga ewulikika mu ngeri nnungi. Kwagala aba ayagala kubeera nga okyusa essira oba gy'oteeka essira eri ensi yo nga tukozesa ekyokulabirako kye tubawadde waggulu. Katugambe omwagalwa oyo yandibanga lujuuju era ng'embeera ye ekuleetera embeera ey'obulumi akomawo n'akkuba n'akusamba n'akuvuma n'akola ebintu ebitanyuma. Abamu ku mmwe mwandifunye ekirowoozo eky'okubeera nga mubavaako oba muyinza okubeera n'ebirowoozo ebirala n'embeera endala ey'okubeera nga atugambe nti osigalawo ku lw'abaana. Oba okitegeera? Yes, bangi abasobola okubeera nga basigala mu bufumbo bwe butyo ku lw'abaana era ng'ayina entegeera oba munda mu ye nti ndiwo ku lw'abaana. Naye kwagala abaakuwuliza era akuba akaama mu matuugo ng'akugamba kyusa gy'oteeka essira. Tandika okubeera nga ojja essira eri ebyo byonna ebikuleetera obusungu. Ye naye olowooze ku ebyo ebikunyumira. Ye tandika okubeera nga oyiga okuteeka essira eri ebyo byonna ebirowoozo ebirungi ebikunyumira si ebyo ebikola ki ebikuleetera embeera ey'akasandali mu bulamu bwo. Nedda. Bo olaba nga banyiikaavu balina embeera yonna etanyuma mutamiivu akomyewo osobola ggwe okuteeka essira mu kubeera nga okola oba ng'ofumba emmere y'omwana wo. Tukimanyi si kyangu naye w'okitendeka n'okyetendeka kikuyamba ggwe kennyini okubeera nga weddiza empulira yo mu nsi ey'omunda. N'ojja essira ku mbeera yonna ebeera ekuleetera empulira etali nnungi ne weggulirawo eri amayengo ag'okwagala ne geeyongera okubeera nga gakka eri ensi yo. Okitegeera omwagalwa? Abamu ku mmwe mulina embeera ey'okugamba nti kwebuzaabuza. Yes, okwebuzaabuza naye ebiseera ebimu kisobola okukuyamba okusobola okubeera ng'owulira bulungi. Embeera zonna ezo ezitakuwuliza bulungi ne weebuzaabuza n'otaziwa budde n'otaziteekako ssira. W'obeera ng'osobola okukikola ddala mu mazima kiba kitegeeza nti kwagala abeera akuluŋŋamya. Kwagala tasobola kukugamba nti lya emmere eno embi era ogyagale. Kwagala takikola. Mu ngeri y'emu kwagala tasobola kukugamba
nti beera n'omuntu oba n'ekintu kino ekitali bumu wamu n'omutima gwo tasobola kwagala tasobola kubeera nga akuteeka mu mbeera ey'okubeera nga buli kiseera ogumira obulumi nti kubanga osobole okubeera nga mu bulumi oyige nedda kwagala bw'atyo si bwali kwagala tafuula mulala kubeera mukyamu oba gwe mukyamu oba omulala kubeera mukyamu kwagala mu bulamu oba mu butuufu bwe tayagala na kubeera nga mukontana mu mpulire eyo ey'okukontana ng'abaana b'abantu oba mu mbeera yonna temuli wano mu bulamu kubeera nga mukontana. You're not here for competition. Kola ekyo ky'olina okubeera ng'okola. Tambula olugendo lwo. Kwagala akwagala nga bw'oli. Era tandika okubeera nga owa ekitiibwa buli kintu kyonna, buli kitonde kyonna ekibeera kizze eri ensi yo kubanga ebeera ndabirwamu yakwagala. Era nga abeera akusiigira akazigo ku kiki ky'olina okubeera ng'otonda eri ensi yo. Kwagala aba ayagala okubeera nga buli kiseera akuyamba okujja mu bulumi. Kwagala aba akwagala okubeera nga onyumirwa obulamu bwo era n'otambulira mu bulamu bwo nga ggwe. Kwagala akuyagala okubeera nga obeera mu mbeera etuukiridde. Era buli woofuna embeera eyo etakuwuliza bulungi kiba kitegeeza nti obeera toli bumu wamu n'amayengo ag'okwagala agava mu mutima gwo. Ngane wankubadde osobola okubeera nga otambulira mu bufumbo obwo obulimu embeera ey'obufumbo obutanyuma, okulwana, okuyombagana, embeera ezo. Naye buli woonakkiriza kwagala najja mu bulamu obwo, mu mmeeme eyo, mu mutima gwo, mu ngeri yonna ojja kubeera ng'otuukiridde. Era kiba kitegeeza nti ojja kubeera nga tokyaguguba eri kwagala kubanga kwagala tebamunoonyeza wabweru, kwagala atudde mu ndaayo. Mu ngeri eno teeka essira eri empuliraayo. Empuliraayo ebeera ekugamba kiki ky'oli. Empuliraayo ebeera ekugamba engeri ki gy'oguguba oba okukkiriza kwagala ayingira eri ensi yo. Abaagalwa, temwetaaga kubeera nga mutereeza buli kintu kyonna oba buli muntu yenna, nedda. Mwetaaga nkolagana yammwe na kwagala kyekyokka. Muwulirize empulira yammwe, muwulirize ssenga w'omutima gwammwe, kubanga abeera akuyamba okuzuula ekkubo lyo. Empulira emu mu buli kadde ebeera ekuyamba. Era mukkirize omugga guno gw'okwagala gweyongera okubeera nga mugukoowoola ngujje mu bulamu bwo, mu kifo kyo, mu bulamu mu ggiryo oba mu nsi yo, mu ngeri yonna mw'obeera omukooweredde kubanga buli kiseera abeerawo. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yaffe bajjajjaabo, mbwa amayembe, amazadde era amalungi era ag'ekitangaala. Atenderezebwa agulumisibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.